Ate yemu ku disitulikiti ezisinga ottawaanyizibwa ebibamba ebigote biraze naddala amataba n'okubumbuluka kw'ettaka kyokka wakyaliwo okusoomoozebwa kw'amaanyi mu by'obulamu naddala ebisookerwako okusinga mu biseera ebyakazigizigi. Mu mbeera eno eddwaliro lya Rukoch Health Center ey'okuna lyerimu ku malwaliro amatono agayambako mu kiseera kino kyokka nga libadde n'okusoomoozebwa olw'obutaba na woodi y'abakyala ng'eyaliwo yakwata omuliro emyaka 2 egiyise. Kati Rotary Club y'e Kasese leero etegese Emisinde okuyambako okusereka woodi eno era minisita omubeezi wa tekinologiya Godfrey Kabyanga abadde omugenyi omukulu ategeezezza nti wadde ng'ensimbi zino zisondeddwa kyokka gavumenti yasazeewo okukulemberamu enteekateeka ey'okuzimba eddwaliro lino era lyakusomosebwa okutuuka ku mutendera gw'eddwaliro eddene. You know you are doing it for a bigger center that is coming in the future, and we strongly believe it might even eventually become a regional hospital. I'm going to mobilize for you more. What I can assure you, I want the rest till that maternity ward is completed. Onasabye abakulembeze ba Rotary okukwata obulungi ensimbi ezisondeddwa era ensimbi obukadde 17 ze zisondeddwa. Whatever we collect today, whether it is 20 million, if we see it working, we shall give you more money. We would like to appeal to people. Don't misuse people's money. Government rana futuna okuyambako supplementinga ng'abantu supplementinga government okuyamba abamama baffe bakazi baffe baleta okusula wabwe tubazimbire wadi yaabwe eyajja. So banadini mwena gye muli tubakubira omulanga mukosa amakanisa gammwe mubeeko kye mucontributinga mukosa emizigiti mukosa amakereziya tubeeko kye tugatta ku ddwaliro neryerikoche eryakwata omuliro. Mu ngeri y'emu akulira Gayaza Junior School ne Orion Church South Korea nga bayita mu kitongole ky'ebyenjigiriza mu kkanisa ya Uganda batandise kaweefube ow'okugaba kw'ebyo ebisobola okukyusa omutindo gw'ebyenjigiriza. Abakulembeze b'ekkanisa eno okuva e Korea basuubiza okuwaayo ebyuma bikalimagezi 50 eri Gayaza Junior School era okusinziira ku akulira Gayaza Junior School Sarah Tebugurwa omutindo gw'ebyenjigiriza ensangi zino gutambulira nnyo ku tekinologiya. As scripture says, blessed is the hand that gives than the hand that receives. We can no longer avoid technology, so you have hit the nail on the head. Sandra Nabagala ne Robert Kule, BBS Terefayina, Gambuuze.